Olunaku lw'eggulo enkuba eyakedde okutonya yasannyalazza emirimu gy'Abannakampala olw'amazzi okwanjala buli wamu. Mu baakoseddwa mwabaddemu abatuuze b'e Nammere. Mwana abadde wa kubiri, mwana myaka 5 wali gumutiddaawo. Tusobodde okuddayo okulaba embeera abaakoseddwa gye balimu kyokka nga tusanze bo bali yaddeyaddeko. Twaguddemu ensasage olunaku lwajja ne sirabangako nkuba etonnya bwetyo ku myaka gye nyina ku myaka gye maze Nammere. Guno omwala bwana omwala guno gubadde guli eri naye gwasimye empaka okutuuka wano we tuli. Katonda yatuyambye omwana ku oxygen yavuddeko naye nga tali mu mbeera esanyusa yeetaaga musaala zaffe maama naye ali awo bwatyo. Wabula n'abatuuze bawadde KCCA amagezi okukola ku nsonga z'emyala basobole okuwona amataba. Omwala tukooye okujjanga okulambula emyala ne gikoma awo nga bakoma ku kulambula. Ziregina omwala batusuubiza okukola omwala tebagukolanga. N'omwana ne yakuluguse mwala wadde okujja otusaasirako wadde okukola ki wadde okujja otulaba. Tutuuseeko ne bwayise nga neena amazzi gaabagoyezza. Abeeno nabo obuzibu babutadde ku KCCA obutafaayo kugogola myala egibatawaanya. Mmere w'ekawempe Sserunjogi ow'eddembe tukubidde omulanga akaseera konna nti tufa tuli bubi naye Sserunjogi bw'ajja ku mwala gwaffe agamba ngenda kuleeta bagenda okugogola. Emmanuel Sserunjogi mmeeya w'e Kawempe agamba bagenda kukola butaweera okulaba ng'emyala mu kitundu kye gikolebwa. Kya mukisa mubi nti byatusanze ku myalo 6 gye tulina mu Kawempe egitubonyaabonya nga twakakolako emyala 4 ebiri nga giwedde ebiri nga gigenda kuggwa so n'ebiri egitanaba kutandikibwako. Ekyo kyongedde okutusika okukola n'amaanyi okwanguyirizaako. Luko Weesigira amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano akakasizza nga abantu 7 be baafiiridde mu mataba gano. Omuli ow'emyaka 3 n'ow'emyezi 11 nga bano mazzi gaabasanze mu nju nga beebase era mwe gaabatidde. Abatuuze bagenza okugulawo ennyumba ezisangibwa mu Limira Zone wano Bukoto n'abaana bano babadde bamaze okufa. Kigambibwa maama waabwe Lerono Rosemary abadde abaleka mu nnyumba obudde obw'ekiro n'agenda okubaako emirimu gy'akola. Oweesigire naye asabye abatuuze okwewala okutambula mu budde bw'enkuba. Akaseera kankuba kumakya kumpi okumala wiiki namba kuba ebadde ejjeetuuka. Olumu teba nnyingi naye nga bwe gwabadde olunaku olwajja enkuba abadde nnyingi ate yatonnye kumala akaseera akawanvu ng'abantu bagezaako okugenda kumuliriza ab'ebidduka nti bw'oba olina ekidduka kyo nga kingi wansi weewala okuba nti n'osala amazzi. Abantu abamu n'okutuusa kati bakyase n'amazzi agawagamidde mu nnyumba zaabwe. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.